Ku ssaawa nga mukaaga ez'akalasamayanzi olusekese lw'omumbejja Diana Teyeggala lutuusiddwa ku kkanisa ya St Andrews Kasubi Church of Uganda omwoyo gwe okuwongebwa eri kabambaggulu wakati mu kire ky'enkuba ekibadde kifudde emba. Okusaba kuno kwetabiddwako ab'ebitiibwa okuva mu gavumenti ya kabaka nga bakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abagereka Sylvia Najinda abambejja n'abalangira ba Buganda bakatikkiro abaawummula n'abalala. Ssaabadinkoni Reverend Canon David Mpanga Sava atwala ebyenjigiriza mu bulabirizi bw'ennamirembe yakulembeddemu okusaba kuno. Bw'abadde abuulira Reverend Mpaji akubagizza Obuganda olw'okufiirwa omuntu abadde afaayo ennyo eri abalala. Omuntu akutte ku bantu afaayo eri abalala eyeerekereza ebibi n'awa abeetaaga abona ennaku zino tekukyabalina nnyo. Ab'enganda z'omugenzi okuva e Bukojja basiimye kabaka olw'okubeererawo mwannyina mu bulwadde ne mu bulamu. Looked after Diana, ensured that she got the best treatment over the years, paid all the bills. Even today, he has cleared all the bills related to Diana's illness in her last days. Bawo omugenzi Robert Kanuma ayogedde ku mukyala we ng'abadde omusanyufu ayagala abantu ate nga teyeerya ntama. Alese eddibu ly'amaanyi naye enkovu gy'asinze okutulekera wano ng'abayimiridde wano mu maaso gammwe nti mu 1989 olunaku n'olwennyini olwa Desemba Diana yali mu ddwaliro ng'azadde omwana ono. Lwe lunaku lwe lumu engenda okumuziika. Olwaleero bato b'omwana ono bambuuzizza nti Daddy, what do we tell Kuku? Happy birthday? Nentunula nga sirina answer. You know, it's quite crazy because every time I would go to Bwerenga to see her, first thing she'd ask me, she's like, Bishiwe, no shwera yari. She's like, when are you bringing your wife? When are you bringing a girl? I want a grandchild. So, Mommy, do not worry. I'm going to work on that and I'm going to make you proud. Omulangira David Wasajja nga yakiikiridde ab'enju ya Ssekabaka Muteesa II agambye nti bafiiriddwa omuntu atazzikawo. Tubadde tumwenyulirizaamu mu lulyo olangira kubanga nga tatya kwogera kimuli ku mutima luusi muyinza obutakkiriziganya naye nga akyogedde. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ajjukidde omugenzi ng'abadde omuwabuzi ate nga musaaze. Peter, abavubuka ng'alina ebirowoozo tebimuggwaako by'ayagala tukole mu nsonga z'abavubuka. Weekitiibwa Kabuuza ali awo bino byenjogera asobola obbikakasa. Ku ssaawa 8:30 olusekese lw'omumbejja Diana lutwaliddwa mu masiro. Ng'akalombolombo basoose kumutwala mu nnyumba muzibu azaala mpanga omuterekebwa bwa Ssekabaka ne likolebwako obulombolombo obw'okubikira bajjajjaabe nga guno omukolo gukoleddwa Katikkiro w'amasiro David Nkalubo. Saalongo muzzukulu wo Omumbejja Diana Teyeggala Saalongo yazaamye era ng'ali mu nnyumba yo muno Saalongo okujja okusiibulwa era okubikira bajjajjaabe nti omuzzukulu agenze. Saalongo omuzzukulu agenda aterekebwa mu kibuga kino olunaku olwaleero ku ssaawa ezitali za wala mukama wange. Bino byonna nga biwedde olusekese lw'omumbejja Teyeggala kaakano omubuze lutwaliddwa mu kifo we luterekeddwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Omumbejja Diana Lwantali Kirungi Teyeggala abadde muto wa kabaka yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 Oktoba 1966 era nga waafiiridde abadde aweza emyaka 59. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi.